Ng'asinziira ku ttaketto kuvuwa ery'ekkanani ku kkanisa ya House of Prayer Ministries International, omusumba Aloysius Bujingo akubiriza abakkiriza obutaggwa mu ssuubi. Omuntu bw'aba talina bwesige mu Katonda, omuntu nga talina kukkiriza mu Katonda, omuntu nga talina ssuubi mu Katonda, biwuziya ne bwe babitta byonna ne bwaba bimalawo, asigala nga bw'abadde n'obuuza nti kati ate kiki ekikudde? N'akubuuza naye nga bw'olaba nze bwe nfaanana, Katonda asobola okunnyamba. Omusumba Bujingo agamba Katonda ayanukula abamulinamu essuubi nga tatunuulidde kikula. Katonda waffe nsaba mu mutegero olwaleero tayamba figa, era nkwegayiridde tekikusalanga mu birowoozo byo okunyooma n'okujereegerera omuntu olw'endabika ye. Kiwandiike, tekikusalanga mu birowoozo byo okunyooma n'okujereegerera omuntu olw'endabika ye. Oyo omuntu gw'onyooma gw'ojerega asobola okuviirako ekikolimo, kubanga tonyoomye ye naye onyoomye Katonda yagamba nti tumukoze mu kifaananyi kyaffe. Kyankizo okwesiga Katonda okusinga bw'owa omwana w'omuntu, kuba ebya Katonda bitegeke. Togendanga mu ggeyeena olw'abalo, baatugatta tuli omu. Togendanga mu ggeyeena olwa mukyalawo. Okusinziira ku mateeka g'obufumbo, oleka kitaawo ne nnyoko n'olyoka obeera ne balo ne mufuuka omuntu ogwo. Naye mu kukkiriza oteekwa okuba ne step ahead. God is personal. Kiwandiike, God is personal. Era tebakulimbanga nti okubulira mukazi wo buli kintu kyonna oba okubulira omwami wo buli kintu kyonna kikufuula mulokole ddala. Njogera ng'omusajja wa Katonda, okwogera buli kintu kyonna n'omubeezi wo kabonero ka busiru. Omusumba Bujingo alaze abalemereddwa okwesiga Katonda nga beerabidde nti ye mutonzi waabwe. Okwesigaako okuwesiga Katonda bw'owuliranga nga kuguddeyo, tokugeraganya na kwa mukyala wo, tokugeraganya na kwa mwami wo, tokugeraganya na kwa baganda bo. Weebaza nti weesiga Katonda. Ibrahimu akimanyi yeesiga Katonda. Eyeesiga Katonda tabinyumya. Kiwandiike, basaba ne banyaba ebintu by'okyalinako obuyinza byebyo by'otonnaba kusheyalinga na muntu yenna. Okwogera buli kintu kyonna n'omubeezi wo kabonero ka busiru si ka bulokole. Nkutya Mukama amagezi me gasookera. Waliwo ebintu ng'osirika busirisi. Mu kiseera ng'ekkanisa egula ettaka, bangi baamutuukirira asse ebyapa mu banka zibawe ssente, naye teyakikola kuba yeesiga Katonda era yabasobozesa. Nabadde mu night prayer nzijjukidde ne mbagamba nti ettaka lye tutuddeko lya kyamagero. Okusinziira ku nsi nafuuka musiru, naye okusinziira ku bwakabaka bwa Katonda neesiga Katonda, nenzikiriza Katonda, nensuubirira mu Katonda. Ly'ettaka lye tulina lyava mu kukkiriza na kwesiga na kusuubira. Twabadde twogana ne Susani Makula yesterday, nanzijukiza nga maze okuwulira enjiri ya night prayer, nanzijukiza nanga nti akaseera ako kaali kazibu, kubanga bo gye baabeeranga ku Soloti, eyali maneja wa Soloti ate yali musumba munnange wano, nga dayeri n'abaga nti omusumba waffe yeetaaga kujjanjaba mutwe, musumba waffe takyesigika. N'akwata akagurupu n'akakuŋŋaanya. Susani Makula yambulidde amannya nga 5 be yali akuŋŋaanyiza nga bagenda kusituka omulundi gumu Soloti bagiviire, kuba teyina future. Omuntu agikulembera tategeera. Yakutte $50,000 n'asasula ssente $50,000 ejja $, n'asasula ku bukadde 2 obwa $, n'okusoba. Byatumwebaze Godfrey akuyita mu kusaba kwa Independence Night 2025 nga 26 Septemba e Kololo.